Chabasa Chirana Mumwenda, Katonyeza Billion and Man. So the Freestyle Friday, this is how we do it, this is how we run it. Each and every single Friday of the week, we're to Vera Pola Kubalama, Ngaturu Taganya Turukwasaganya Bible, Sungu Babunji, Abala Kujuli is as serious, Yeneva Book of course, Murebo Mutebi, Era Fe. Yeah, that's the one me Burunji. Wow, church liwonge ndongo etujja bwetyo cassette eyo kati jo kubindi maitani eyo bajiita mwali alamula kwali kunnamulondo ebyokuyiga kirabiki kwali kunnamulondo akolaki akwali alamula kakati njagala otukuba endongo lolwaleero n'okusinga bwali okwe naye kakati soka tuyisewo buneeno kubanga waliwo engeri bw'omanyi bw'oba otandise okubibya toyagala kulekeraawo wangambye abalongo leero wazze bakolaki sinnakyogera kimaleero kyogenda okukola abalongo tugende mu maaso wabyogedde kati akatuuka nokuwuliriza zizino zolekera okuwera omunaana wola nyongera okujjukizaako ekyokunywa kirungi ennyo being a Friday vibe ziba z'amaanyi nnyo ankulagirira muvuga gaali premium gin mikwano gyaffe muvuga gaali beverages limited ebamutukolera muvuga gaali premium gin nebwe bayita Pekas orange liquor bulungi nnyo ewaffe Masaka wali wa Rasta Julius newali ali wano maama bayitawo batya wano ng'ogenda nga radio budde we yali awo mama ekigambo kinva mu mutwe naye nga webali awo akupaamu wayini ekupaamu wayini waali ne wa Rasta Julius munonyeeko wali waffe Mubende ali wa Sali then wali eri side Sembalala ali wa Lawrence abagala omusuula mungi nnyo muvuga gaali premium gin not musanvu not 283 ku Chabasa. Okay, yes, nkwanja banafa banikane nga baweze emyaka 10 mu buweereza atugamba tulina conference center afe pia tukutwakagisa bukulula jangoteka meetings or executive meetings or conference wamune emikolo eminene tugamba nti booking onaku olwaleero onyumirwa ebitundu byaffe 15 ku buli 10 mu anniversary discount wali okutoka nga nakisa omwezi 3 omwezi ogw'okumi omwaka guno gwennyini osobola okubanga toga ogenda bakyayirako basambwalise gukatale wali ku Wankulukuku road oba nobakuya ku namba esimu erina oti 789 obwegereko ku kibanja kyabwe kya www.nekamrishotel.com. Okay, kale mwabala kuuliriza CBS nyongera okujjukizako GNS Plaza, GNS as in GNS Ganasa GNS Plaza eri mu kibuga Kampala wano wakati ku Old Kampala awo mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi yogo omuzikiti lwaki bagugabira Gaddafi obayendoza kasi yagugulawo agulawo batanafa mukama musasire bambi anashibuhana so mu mbeera eyo GNS Plaza weri awo mu kibuga Kampala wakati tulinawo ne GNS Hotel ku kizimbe kyekimu tulinawo ne supermarket tulinako ne gym bw'osulawo gym ofuna wabwerere tulinawo abaana abawala tulinawo endwadde ebiwala ebitiba bitima butibi ali kuyambako babanjagala masaji osuzeewo nakola bode ngundi sikulamu obunywa tunaye banyabo ku GNS babikola ku GNS Plaza tulinako ne spaces ku kizimbe kinene ate si yonna kati kweyeyunira gona ayagala okukola business ayagala okugula office oyagala dduuka oyagala kukola supermarket kwate simu yino 0777767628 ku CBS FM. Okay, kaka tugamba nti buli mukyala gowena ali mu business bekwate bana ba Finance Trust Bank bagamba nti emyaka ebiri gyokka basobola okuwa ensimbi eziwera ddala miliyoni 2 n'oyo okuteeka mu business yo muli bakyala mulinga group ajja kuwa loan ku magoba amasamusamu ku magoba agasoboka anti bajja kuwa loan ku butundutundu 10 n'obutundutundu 5 10.5% loan okutoka ku miliyoni 2 atugamba nti kyala bukyaliza ettabi lya Finance Trust Bank eri kuli okumpi oba okwekunamba esimu etali yakusasulira eri noti 8 noti 2 25 noti oba noti 8 noti 3 noti 5 noti Finance Trust Bank erambira bank enkulu eya Uganda neseneza bakastomers kumwe ekitongole kya deposit fund okutoka ku miliyoni 10 Finance Trust Bank putting women first. Well, our convention fees nabongera kujjukizako mutayi wange kuwe nali eyo ali mu bulimi n'obulunzi sebo wa TV obadde obirayi bayivanike emirimu bizibu I know that n'okubanga onoonya pulisenta wange olwesi nambije nasalako n'ogiruza eno akati byebyo for wa TV yaffe kudde wanu so our convention
Kids we bali mikwale gya fabo tubagala nnyo bongera okujjukizako ekirungo we kiba kita intraco concentrate mumwe namwe bali mu byobulimi n'ebyobulunzi kati wano ndi kuba bya bulimi ngoyagala ekirungo kitagenda kutatana takali ekigendo direka nga jimu wabula kyongeredde amplifying nga kyongeredde elevating nga kiri wa amaanyi from one level to another of fertility abeera nga wekwata ekirungo kyaffe kino bakiyita intraco concentrate kale simu yaffe yiino afa aba convergent feeds eya office eri 0782 yes akaka tongera kutegeeza ko tifuna ekyokunywa ekyamirinda kuduka eri kuli okumpi oba supermarket ekuli okumpi tulina flavors essential tulina mirinda orange mirinda fruit wamu ne mirinda green apple atandike kuno sulukumiro kaloka ojja kumufuna bagenda mikolo egyenjawulo omukolo mbeera omukolo gunyuma kulya na kunywa abantu mu mawe ebyokunywa bagamenta twagenze ku mukolo gwamba zatone twanywedde ngagira abalongo nga abalongo tubakola ki amanya oluganda lugagga ebigambo bukaseera omba mbikyusa okitegeera nyamirinda vamu ebyo akati nga tunatukwata mu layini nzikiriza nkutegeeze nti mu lugendo lwo olw'okulaakulana weetaaga banafu abafinka bakugamba nti weebali nnyo okulaba nga te abakuyambako otambule nabo oyagala nsimbi oyagala sente zakuteeka mu bizinesi eyongere mu maaso kati banafu abafinka bajja kuba nga te bakuwa ensimbi ku magoba amasamusamu ku magoba agasoboka mu ssaawa namunana zokka banafu abafinka bajja kuba nga te bamaze okuddamu tebalabye nti amateeka n'obukwakulizo bigobererwa afinka erambula banka enkulu eya uganda nesente z'abakasitoma sikumula ekitongole ekya deconstruction fund ku miliyoni 10 afinka building tomorrow together mwabali kutugoberera tubagala nnyo zingidde omunaana essaawa eya 8 ku 9 mikolo gyaffe batuwa ssente beba MTN wafunire MTN voice bundles okube ku netiwaka zonna ku bbeeyi ndondolo nyiga *2 oba kozesa mayi simu n'onyumirwa teekateeka zaffe ez'enjawulo together we are unstoppable yeffe MTN mwebale kuwuliriza tubagala nnyo twongera okukajjukizwako binga grand finale tugenda Masaka Saturday eno ab'e Masaka tujja Saturday ntegeeza ng'ovuddeko ey'enkya naye Saturday ya wiiki mwe tugenda nga 3 mulumu tugenda kujja Masaka tugenda kubeera mu club ambiance mujje bannange mujje abaana b'ekijjamu emi abaana b'omukigamba Serekita Mboga abaana bonna Agustino avugira ku club ambiance abaana ba boda stage yonna ambiance muvuga abantu nga mbaleta ku ambiance wetugenda okusula ku olwo olunaku Saturday nendoza ne Sunday mega drive yenkeera tugikolere twanjikoledde nagamba genda okkiriza mpolampola kubanga kigenda kubeera massive nnyo abaana b'e Masaka mwenna mujja kusaasanya vibe tusasanye vibe ne radio Ssaabasajja ng'esazeeko ebyuma by'abeene byonna tugenda bireetaawo tujja lwakuna kyongereko tujja lwakuna tubeereyo olwokutaano tukoleraawo n'olwomukaaga nga tuli awo ne ku Monday tuyinza okusula ekintu kino kipise nina okukipika abantu bonna balina okumanya nti tuvaano lwakuna ate amasimu tugaleka ku reception bakama waffe bagala emirimu tube nga tugikola nga teri atutataganya teri atubikira teri atugwa kadi za mbaga amalala plani otubikira natubikira ku Monday akawumezi nga tukomyewo mazima awo tuli tuge mazima mujja tubeera mu club ambiance tugenda kubeera nga tusasanya vibe empira gya Premier League gyonna egigenda kusamba ku 3 mulumu tugenda kugiraga era tugenda kugirabira mu club ambiance tugenda kusamba omupiira mu Kasana mu Nnyendo CBS presenters n'abasuubuzi ab'ewaffe Masaka then after that sawa 2 ezekiro tuyingira mu club ambiance wamuze ekimba tusasanye vibe tukube endongo tweyagale abayimbi bayimbe ba Big Eye ba Dax Katero bano ba Shakira abayimbi bonna neso vita bikola lwasaba okula ennyimba ze nyina obuyimba obupya egenda kubeera gyoyita EP extended pool listeners party egenda ba listeners party naye omwomu bakyala yate magaza kinawo yala kunone gundi kwaya kulona yabuwangwa omukolo omutandise bulungi nkugambye omwomu gwe mpuliriza mu kayimba misana ate misana shiyerekanaawo pati tenyuma misana pati enyuma kiro mu nzikiza tekujja kuba mataala engoye zisigala ku mulyango ayi anyumiza kwako
tusanya vibe bannange nja tugenda kubeera ku Nansa na Pokworld kifo kipya twakigudde buli ekimu ekiriyo kipya ate omupiira gwa Manu Brighton si ale kickoff 8 kitundu tugugulira wawo tukutandikira tugenda kulabira sonze ngera kusiibayo nga mbalinze mujje tukube endongo y'ebyenyanja nga bwe tulya nanka nebundi ente Spain.
Yuza.
Kenya tubaliza ku University in Embalala babatimbye. University in Embalala. Malika mubuzo wano. Mugamba mutya awusi wabi kino kisabeyo mbu mukatironda dolelekanana wulira gwe naye mugabanye ka vidiyo kano kanyigemu emirundi ebiri katambule kagende noli frank tekerege embunze nteze vidiyo ne audio oli mutuufu mwebale kubaawo muli bakabi bizinensi yonna eri wano ogirengera yiyo kati wali emirimu gy'abeene giri wali webale kuweereza tuli wano ekyabakuza tutumbudde kyakabi ab'ebulenge sitole ki efuluma Dubai baaba wetuli wano ku shere wa bakuli abaana b'okushere wa bakuli naye wakoze eddamba nga tulina bye watuwadde n'omukusomako ago namanya g'abantu ekituufu naye nti kati badde basaanaku kale naye nga kyemba mumanya so wano wetuli ate bino tukyabikola just mwongere kutusabira okugula airtime nemanda bundles oyogere n'abantu bo obutamala nyiga star emunya mwenda kesi javira leganze simena kumanya kesi javira kaino nze simena kumanya ndi ku radio eno ate ndi ku TikTok ate byombi mbinyumirwa